Yakubamba tegeeza buli kimu kijja. Tugenda nebbi obudde bwonna nja kubamba buulira. Kasooke tukukuliseeyo emikolo gyaliyo ku weekend. Amiina. Emikolo gyatambula gitya? Emikolo gyatambula bulungi. Emikolo gyali so result. Era abayimbi abamu ne bavayo ne bacomplaininga nga Chameleone. Naga ati yabitegedde Nigeria Davido ekintu yayise buli bantu gwe wane Uganda wekwese and I seemed not happy. Ngenda kumuyita ajja kumuyita mu mikolo egiddako. Ajja kubayita bonna kuno kwadde ku kyalo ate nga bw'omanyi okukyalo okwo kuba kwa munda nnyo eba famire. Ebiseera ebisinga biba byakudisikasinga kuteesa biki bye beetaaga oba okitegeera obyokutwala mu kwanjula. Kaakati ebyokuteesa ebyetaaga abantu ba munda abakulu abasobola okudisikasinga ne bakulu bannaabwe ensonga ezo. Era bino bibadde bize bibeerawo ng'ojja n'olangira ku stage n'ogamba nti is my personal that we all keep together try to mind just osuubira kukwembulira osinga ekyabaki kibadde nga bagala kibadde bakusuubira okuba kukyogera naye wakifudde official. Kiri official kati kiri official era kye twali tugenza okukola mu kukyalo ku officializinga so that we celebrate the officialization. Video twabirirawo video abamu kwa bafuna mu video waliwo omukolo twamala mukolo wao twali leka tukufunye mu kaseera kawe oba kyawedde tetwayitibwa nekyo okumanya nti omukolo gwali waneeno temwayitibwa naye omukolo nga ogwo gwe twagendamu tegweta omanyi gwe gusinga okubeera omukulu. Omukolo ogwo gwe gukonfaminga obufumbo oba okisegedde kati engeri gye guli nti gwe gukonfaminga obufumbo guba gwetaaga kubeera quiet. Then embaga it is for celebrating. It's a celebration of kino you understand. Kakati muweri celebration ya mwena mugenda kujja tujja bayita hane tuika tubaite mukwanjira embaga mugire mugireke tubale tukatwala obadde ngejo kirese mu clarifying kuno kwa bati kukyala kati kwanjura kwe kuda kati kwanjura mujje kubanga ko tugenda eri mu constituency nga satu tugenda nebbi waka ku kyalo we yakulira kati namwe mujja kujja tugamba date omwejo tuyise fena tunajja jababuulira mu kikwate empola mujja byonoona mwe muli bantu mwabyonoonye dda. emikolo egisinga tuze tulaba nti ku sayidi y'omukyala bagenda okwanjula omusajja oba kwa Christiana tubagamba okuyita kubaawo ne ku mulundi guno kyabadde bwe kityo. Nze alisiti omanyi kati nze nyina famire yange nyina abantu bange abandi emabega abakulu ate kati abo bateekenga ompa oba okisegedde bagamba okusinziira ku famire yaffe bweyimiridde tujja tambula ne bano abalala banaatusanga mu mukolo oguddako kati yemmwe nemunyigira bwerere nze mbaagala nnyo ndiywanot nga mwayombi amasimu genfuna nange nga bambi mbaagala nnyo bantu bangi baali basuubira naye tulina okwanjula tulina embaga kati wano mu kwanjula wano tujja kuba tutambula ffenna. Kavidiyo aka kagamba nti wemunandaba ne munnabyabufuzi mwambala kasente mwakatemye kitemulaga konna mulage konna era oba ono eyambuza n'okumbuza twali wakisi oba ojjukira aba ego kisaawe naŋŋamba twakulabye oba nalimbira ki oba nalina maama nabbanja oba nayimba wa nembaga nze bwondaba ku katuuti kaki bwondaba katuuti nga ndi mu kuyimba oba kulaale oba ku ki nga ndi na munnabyabufuzi yenna mba ngenze kukola kye nali ntegeeza mba ngenze kukola ki
kola nze mbaze siri munnabyabufuzi mba ngenze kugamba bannange ono mulondo ono mukole mba ngenze ku entertaininga mba mbalawo ssente awo era mba ngenze kukola kunoonya kawogo kyenali ntegeeza naye mutema bane mujja tutemeramu n'ennimi mutematema obukiriipu. Okay, President, but what makes Minister special? Abantu bamwagala nnyo baba bamumanja oyimbayo kimu bibiri Nyamutoro yogera ku Nyamutoro kati ng'oba olina okubagamba nti okikole kubanga abawagizi bange mbaagala nnyo so you have to ate mba ngenze ku entertaining ate kati oli muntu waabwe bamwagala oba okitegeera kiba kirungi n'omwogerako ne basanyuka kubanga kye baagala owulira ate nze nkolera bantu otherwise nandibadde siddamu ebyo kubanga family is family naye buli woba wakalinya ku stage oti oyimbayo ebigambo bina okitegedde. Yes, engeri gy'okolera abantu online indoors bo bawuliza abaana ku online ndwawo naye nja basulira omwoyo abamu bali babuuza erinnya lyeri obuyisiraamu yafunye dda. Olaba ensonga ezikwatagana ne Fiona is a honorable minister of this country. Wano mwogera ne Dikenzo Idrisa Musuuza mulala ati ensonga ezikwatagana n'omukyalo oyo mba sina byogerako nnyo naddala wano mwogera na muyimbi wammwe wa bulijjo oba okitegeera si kirungi kukwata ate muntu wange muleeta ate mugatte mu showbiz ono waffe tebikwatagana so sijja mwogerako nnyo. Era online news bawe bajja bagamba wabakubya akavu no one saw it nti ogenda kusettlinga at this moment okusenza kusettlinga babayo ng'ogamba sinatuusa sinabakuba regime akati natuusizza. It was a surprise. It was a surprise. Yes, surprises are very good. Surprises are very beautiful. Si ekyo simanyi. Okay, twogera okubanga kati okubanga oli connected n'eminisita bw'osuubira abantu bagamba nti oba tolina kifo kyonna kiwandiegwanyiza mu gavumenti. Nze ndi muyimbi ndi entertainer ndi musanyusa abantu siri nze ndi muyimbi siri muyimbi. I believe nti oli muyimbi alina status oba ogeza okukomuka abamaanyi kuba olina president mugamba naye ekyanda kirangibwa nti ngeri nti gweoli muyimbi sayidi eno ate oli minisita ku sayidi kuli nti obala akajja kennyini ate nga akajjako akalina. Ndowooza nagenda mu mazina y'ebbanga nali sina ne mu birooto byange nali simanyi nti no lumu luli kyanga minisita. I never knew about that. Sikirabangako naye kyali it's a surprise kuba ne baminisita babalonda tebamanyi kati bw'obala ebbanga lyemmaze naye nabwa minisita bamuwadde eggulu oba okitegeera bibiri tebikwata olwakuba nti kati abantu olulwa position eyo bo ne baliactingirawo naye nga ebbanga lyemmaze naye wenakwataganira naye nga ne mu bwongo bwange tekiyinza salamu nti olunaku luli kyanga minisita. Abantu abasinga naddala nze kale abakitunira background abantu balaba background wava mu ghetto kiki this time okusa okubanga okwatagana nekonaleko Fiona Nyamutoro omuntu ayinza okwebuuza egikenza okukwataganako ne Fiona Nyamutoro mukwatagana mutera mwasinkana mutatu annexe nemutukana okumenya emboozi ey'okubanga muteekawo ekitonde ekisooka Fiona muto okitegeera bwana kwatagana ne Fiona ndowooza nga agenda kuweza buweza ndowooza yali ali 26 you know around there kati nga muwala muto ng'abalala nga tuli bavubuka we can vibe no matter what okitegeera abeddeyo yali akozeeko nga ali public service akozeeko mu president's office biki naye ng'ate naye muwala nga bwonalaba muntu yenna aba we are same generation we vibe kati bino byonna ebiri mu kujja byebijja era nga bwola nti ne Muzeeyi Museveni teyali president long time ago obwekitegeera tebamitinga na maama Janet nti ng'amanyi n'okumanya nti omusajja ono alifukako president but
it happened along with the way bintu bigenda bikyuka naye nga bwolaba olwaleero tinatandika ndi upcoming nga neegomba neŋŋaba neesenga nange mbaako ng'omuyimbi oli today nze president waabwe I sit on a table to discuss the policies and stuff, you know. I didn't know nti kiriba nange kenyini, but we keep on growing each and every day, and these are the things that happen. Ekyokuba nti nze mukama yangatta ne Fiona nga Fiona leero minister bibi byamagero bya mukama byakola ki byakola lwakuba abantu tebabirivingira nnyo, abantu mukama bamwogerako naye tebamukkiririzaamu mukama bwakola ate ebyamagero babiwa bintu birala naye nga byebyo ebyamagero bya mukama akolaga nti no man is an island, teri alina buyinza bwankomeredde okugjako ye Mungu yajja nga nkwata nannondayo wansi eyo nga ntambuza kigere nga nyambala empale mu omwaka mulamba esaati zinjirukira ku mubiri najja nannonda nampisa mu bantu mu Bulambwa street nampisa mu myala nampangaza nakivubo nakola atya buli opportunity nyali netago ogendako mu ssomero nsome ng'ebuukabuuka naye nga mukama yampreparinga okuglorifyinga erinnya lye today. Oba okitegeera nti bw'otunulira family ya Fiona basomye kuviira ddala ku grandfather we okitegeera ng'akola mu gavumenti z'abaamiini nga ba PS ba commissioners baki family yaabwe ejjudde ba dokita ejjudde baani ejjudde ba government value ejjudde you understand naye nze nannonda eri mu myala ffe twasulanga mu myala n'akulonda n'ajja naawe n'akwerevatinga kati nange bwansitula abatasitudde nze nzekka aba asitudde abavubuka n'abakyalo baabaana bangi abamanya nti nange nembeera mwendi nsobola okera ku makya nga ngikoze eki ebinene si byabanene bokka. God does not give gifts to those who are gifted. God can only give gifts to those that he chose. You understand? I'm a chosen. People should believe that. Should we say for now, Fiona, she's the right person? Yes, era nawe bw'ontunuliramu enzo waaduli n'owaleero babiri banjawulo okitegeera luli kati ebibuuzo bye mubadde mubuuza ebimu nga nakuyisizaamu dda oluyi kati ekita kyasoboka ekita kyasoboka kati nawe kikulaga awo bintu bitambula mpola mpola over the years sikuntemi nga bize bitambula muteesa ne muno ne mwogera nti wano wali wate kiri kiti nanjigirako street nange ne muyigirako corporate kati okakana nga tubigasse nga we move mukusooka okumulaba wamulabiramu element eyo okubeera omuntu omutuufu that's why ndi naye kati namwe mbawa advice funa omuntu akugattako muve mu bino byemukyamuka n'ensi okitegeedde funa omuntu ng'olaba akugattako mu bwongo nga musobola otuula ne mufuna conversation n'ogamba I didn't know that oba okitegeera era naye nyina bwenkola n'agamba but ghetto people nomuga ogambye bakufamily bagendayo bonna baasoma bonna she's like a fourth generation I think. Kadada banyino kugamba nagamba but ghetto people sometimes don't you feel misplaced? No, it's a very good combination. No, out of place. No, it's a very, very good combination. I'm learned also. I'm learned. Omuntu abufena tuyiga kati nze nsobola nzomanyigwe. Sobola noyita mutayimbo ogono gayise wati. Oko nako kumanyi. Ya buli omu kati fe twayita mu Tanulu University of Understanding. Bone bayita mu University of Learning. Ogenda kola otyo okulaba ati no relationship yo ne honorable minister ojijja mu public mu public teriimu we are popular, we are chosen by God's grace, and people learn from us, you know. We are supposed to be out there as an example to so many who are going to come.
generation ejja egenda kukola bye tuli mu kukola n'okutusinga kubanga they are learning ne mistakes ze tuli mu kukola they will not otherwise senga tetubaddewo they shouldn't have learned from anywhere. So we are here not for only our sake but for so many people out there, most especially the next generation. Kabavubuka kenna mu mwina bye mungizeeko nti naye Kenzo ono tumuze tumulaba atambudde ati interview ze munkolako everyday nammwe mwina ke mubuuka namuga kyali waffe alina mwaka waani naye kaki, you understand? Otherwise bbanga lyonna lyentanziza entambula abantu nga bankritisizing kubanga us creative people sometimes we seem crazy to some people because we operate differently, you understand? One time my friend told me, but Ed, you think you mostly of the time you use the left side of the brain, you understand? Nti kyako bungu olowoleza nnyo okusaidia kono, that's why for olumu otubuzaabuza, you understand? Nti yeah, we are not public because there is a lot that you don't know, a lot. Era nabagamba nti senga tekwali na kuba nti Mukama amuwadde omukisa bamulonze nga minisita ate nga tulina okugenda as family era temwanditegedde mwandirabye mukolo guno ate oyo omuwala yani waawa naye olwokuba nti Mukama yamuwa omukisa n'aweebwa obwa cabinet minister kati twali tulina okugenda as family to witness and thank the president and you know kati awe mwabuukira nti Edi ate akoze ate aliwo naye nga ate era temwanditegedde. That's how private we are. Naye president era naye yagamba Edi you are here nti twamulyako mu parliament ng'alimu ate ali mu kwogerera bintu by'abayimbi ne tugamba omuntu owa minerals ebintu bya music ate abiruddemu kuba kati emyaka gyemaze naye afollowing up okitegeera afollowing up. Ekyokubiri kati nze ezimu ku bintu byenyina it's my property, music for you know it's a property. Ate nyina naye omwana oba ngenda kufuna naye abaana bangi tulina abaana ne yasanga nyina ate nga byebimu ku bintu byetulekera abaana baffe oba okitegeera kati naye she has to protect it in a way so that it can make sense in the future. Si kyamu bubi ate ekyo kyali mukola kikolera nze koba ne family yaffe but ali mukikolera family z'abayimbi abaliwo n'abataliwo. It's a very beautiful thing senga oba okirabye mu butuufu bwakyo. Incidence yaliwo actually was an episode that natera okutuuka eyamutuukako bamwegezamu okubanga mukwata sasa ekyo ovayo okugerako ku nsonga eno gwe tumanyi nga gwanyiza okuba nga mwogerera side eno entertainment. That was not part of entertainment, you know. No, as in like nga gwe omuntu gwe asinga okumutegeera nati omutegeera naye kati ebintu ebimu obireka kuba she was on duty kati bwabeera fena kati nawe oyinza okubudde emabega ne weekoona okitegeera. President ogambye alina experience ne ideas mu music. Ate ayagala nnyo music by the way. She's a very good dancer. Big Talent is a family. Era ina munga members. Kituufu yabeerako mu Big Talent. She's been a fan from day one. As a fan, as a member. She's a fan even now. Even now she's a fan. But to be honest, nze we namusangira yali erinnya alimanyi naye nga tamanyi na muntu bwafaanana okitegeera naye nga akolagana n'abantu bange abali mu saako zange. That's how we got to meet. Music is a very beautiful thing, you know. Omuntu yenna ayinza okubuuza kitwale nti ulinde yalinye Steve yagirinye abantu bavudde era abantu bwebera okufuna abantu bagenda kuba bakunoomera ebi agenda kukyuka abenga n'essimu fe ababadde basobola okuba tulina access college tulina access entonotono tubenga ne access mubufunze ne security yakyuse. Yes nga security mwami wa minister akomwayo naye nze nga sikyuka bwe temulanga nkyali oli nendudde naye ebbanga ddene ng'ate she's a member of parliament ebbanga lyonna lyamaze mu parliament mbadde naye lyonna kuba nagenda omufuna
ozanga agendayo bugenzi kati ate nekirala nze ndi Eddie Kenzo. Nothing can excite me. I'm known worldwide. Do you know what that means? You understand? Bw'otunula ku all my following, even my YouTube alone, it is going to over 1 billion view. You understand? But did I ever change? Nothing can excite me, not even money. Nze ekintu kyokka ky'oyinza n'okunzibira mukundaga mukwano. Nze njagala nnyo omuntu alina love, era olaba ne namawulire. Ebiseera ebisinga ntambula nammwe because there is something I feel about you. We connect. Otherwise, there's nothing can change me. Oyina we wali performing actually that was Sunday. Omanyi nze ndi entertainer. Nze bwe mbeera ku stage, I'm an entertainer. Awo mbeera mu be on a place. Oyinza n'okunsanga ku stage okwo nga nzijidde mu kombati y'amagye ng'eriko n'amayinja. Okuzannya mba nzize kuzannyanga w'amagye, okitegeera? I'm an actor by the way. Ate bwe mbeera ku stage, I'm an entertainer. I come to entertain. I can say anything. Era ebintu bye njogera ku stage mwe mbitwala serious. Muba mwerabidde Kenzo yaani. Okujjako senga obunsanze nga wano. Olumu na wano ku interview era ntera okuyisamu bu jokes. Okitegeera? Kati nga n'oli kakiripu kagambye nti musanga ne munnabyabufuzi mambala kasente. I was replying nti bonsanga nga ndiyo ku bituuti naye nali kireeta in a comic way because okuzanya it's part of me. You understand? I'm a creative art and I'm an entertainer. Ndabu nkubamu kajoko kamubiri. You understand? Ku stage. Eba nange ali dayo wafiona mukume. Zagala mbande mulwali mangezako. Masanyisa abantu bano. Bize byogero kuyagala mutandikwa wamu yangira eri abantu bagamba tulending cheers sazo bakube surprise. Abo kati balina liberty to say whatever they want. Because kati by the way it is fun for them. But online iniro they are very happy and baby nabye boogera it's okay bagende maaso kubanga it is fun. It is the reason why we are here actually. Go manyi bantu bameka betujjako stress. Oboyise again. It is okay, let them go on. It is fun. Now when you have a compare and have a contrasting and it will grow that Mwana yakalikoza kufaananyi n'agamba laba couple laba neki n'abaagalana. It is abantu bali eyo they are going through a lot. When they mock people, when they put down others, it gives them joy. Nagamba kale nange kasita muvumi. Watch together. It makes them feel good at some point. So if it is going to heal someone to put you down, you let them heal. Kubanga titwaga kubeera mu nsi nga people, if someone okuvuma kye kimwemirembe, let them do. Mukama bw'abasazewo alhamdulillah. You know? Yeah. Mabegako waliwo abaana ba wuma nga management ya wuma obanga abakulira nga kawondo ka wuma bajjako sente abavubuka abayimbi nabo mulimu n'amakula alime bajjako sente amakula alikomendinga alima alikomendinga abo abaana bajjiwa president bana bano gonna bakolera ki bagaba ndewa Sabirimu and the ebintu by'emabega ebyo bye bimu ku byatuleeta wano tutereeze between me and you ndowooza naawe olaba nti okuva lwe bafoominga UNMF waliwo kakalembereza waliwo ok'obukaka mu mbayimbi n'essuubi olwaliro as we speak copyright ro bagidiscussingako mu cabinet oshegera last Monday now ndowooza bagenda kuddambala bayostemu ng'omulundi gumu then bagirete mu parliament kiri eri mu kutambula senga tetwavayo ne twegatta we shouldn't have achieved this. You understand? Kati ebyo nti ate simanyi babaani simanyi byakola biti tulina sako eri very organized
very organized okujjako yekka abantu kubanga you cannot make everyone happy. There are some people who see things different. Naye abo ababiraba mu butuufu bwabyo they are very happy and the future is bright. Kati ebyo ebyedda musimanya ate byali biki ffe tetubirimu ffe tutunudde wano tukola ki era omuntu yenna accusing abantu abo for history for what happened they should just handle them that way. Bino ebyeno biki birala and ffe ng'aba UNMF we cannot get into issues tetusobola kugetingamu issues za UMA because they don't affiliate to the federation yet. We can only handle issues ez'abamemba baffe. Yes. President, emabega ka otubadde twebuuza lwaki abamu ku abadde baholdinga positions ez'amaanyi mu federation bazze bavaayo kuli Anson Kalinda tukimanyi nakumanya ayinza okuba kali mu ggwanga. Anson teyavaayo. Anson yagenda ali Canada naye yaŋŋamba he will be there for some time because ayina byali mu kumaliriza ng'omuntu. You understand? Ani omulala? Nina Rose ayagala kwesimbawo bwe ndaba agamba. So she wants to stand for it. So she has her political reasons, I think. Daddy Andre naye alaika alina kyagoba ng'omuntu. Buli muntu alina emitambulo gye. Juliana talina tabu yali agambye ki? Ali ye bw'atyo Juliana omumanyi. She's a very reserved person. She does her work totally different, and we have to respect. Nga bwe nkugambye nti ndi mukola ku nsonga eziri very important eza future nga mpezeza n'emyaka 5, 10, 20, 3 oba okitegedde nga ntegeeza life nga wendi life nga siriwo. I can only be fed by my motherland. You get what I'm saying? Empungu terya bire ebintu byonna byensanze eyo byenjizeemu okujja nkola organization eno tusobole okufuna mu biyiye byaffe nga tetumaze kulinnya ku stage. Senga saafuluma out there to know something, I shouldn't have come here to organize my people. Era olaba nga abamu ku bayimbi abali wano tebannakitegeera banga they don't know what's happening out there. They don't know nti osobola okufuna ssente nga tomaze na kulinnya ku stage. Kati nze ate nkimanyi kati kyendi mukolako ekyo nno bwe mmala okikolako nenkigusa ng'omuyimbi asobola okufuna ssente nga tamaze kulinnya ku stage kitegeeza nesekiwalinze ne bwe naaba nkadde nja kusigala nnyingiza. Ekyo kyendiko kisinga ogenda ebulaya n'otalaaga nga wano oleseewo kituli. Ekyo bwe naaba nkimaliriza then nja kuddamu zituwa kuba nakakansolinga tours eziwera oba nga mmeka oba okitegeera. And nze Mukama yannyamba nenjiya ennyimba nga zisitya loosi zibalomba zaani. These are timeless songs. I will even go and perform on festivals. Never ndiba nyine emyaka 5, 6 as far as nkyayina amaanyi. I will always go and perform because festivals zimpita almost all the time. But I had to pause so kemale kino abike ebibiri taliira. You cannot serve two masters at a go. Mabega ka otulina ekiwandiiko kyetwala nga kigamba kubana wali watugamba nti abayimbi abamu abaali bajjayo akasente mu ssaka abamu ku baali bakazaayo abalala tebakazaayo naye kigambibwa nti ofiisi ya IGT tebaali bawononyerezaako kulaba okukozesa ssente zo mwazikozesa mutya era mugenda asiibwa. Okusinziira ku kiwandiiko kye nalaba that is propaganda. Msimanyi IGT simanyi kunoonyerezaako simanyi what. That's a propaganda. You understand? Fe emirimu gyaffe tugikola bulungi. It is not hidden information. Namwe bennyini bannamawulire bwemwagala musobola okugendayo ne bababuulira. You understand? Tetulina nsonga lwaki tutandika okukola obuyayi here and there. Nze okuva lwe natandika okuyimba nakati naka ndowooza nga buzeeko nze zenkoze ne billions ze naakakolera abantu. Billions of money. Money is not something new to me. I don't think nti nsobola okuddawo nezinzirusa nebo banaye balese. No. Wano we tutudde nagulawo emyaka emeka emabega mumumanyi. Olowooza wa million emu. You understand? Naye I bought it long time ago, you remember. So money nze sobola kubba sente ya muntu oba no. But I'm trying to make sure ntereza ensi yange njigattako kyendiko.
mugule engoye zitegeerekeka saa kujanga mwambadde ebintu byammwe bimusanze okutte kamera ozungazunga buli wamu mbamanyi okutte kamera ozo oyambadde bwoti ku mukolo gwa munno mujja sigala ebweru yambala ekanzu kisegedde yambala ekanzu tekaka ekooti ya teweetalaate ennyo weetalaatala oli mu kamera oziyitamu nedda mugenda gukwasa ibra bwe omuntu oluyina empoza musajja wange ono ebintu by'omukolo azaayo nno n'egiwera nembadde nsaba byonna byonna binkwase nkwataganye n'abamawulire agenda okujja ku mukolo nga yambadde bubi yes ibra kangire nkyakwekenneenya oyinza okuba nga oyina ng'alina ebigendererwa kakati gale